Kitalo ddala amawulire agava wa Ibrahim Mukasa si malungi. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wane ntuwa ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikunti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nsonga kingenda kusaba subscribing onyigene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekera. Tegwa na business enjawulo nga ndiyagadde okubeera ng'olanga naffe tukulako okubizi kwa namba isima tegwa n'oluyimba lwa audio yagala lukolera video MDD music dance and drama kuchala kwanjula byonna sola bunyo okubeera nga tubikwatira katambyo tukulako obukubizi kwa namba isimu ebisigadde n'obitulekera. Yes, mawulire gannaku nnyo nnyini ddala ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ge tuli mu kubeera nga tufuna omukulu Ibrahim Mukasa okubeera nga bambi afiiriddwako mutowe. Ibrahim Mukasa fenna tumumanyi bulungi be bamu bonzo gamba kuba bloggers abatandikirawo ekintu kya YouTube channel wanene mu ggwanga erya Uganda kubanga be bamukko ku bakaddeko ne YouTube channel zaabwe ezikulidde ddala. Ibrahim Mukasa yali akola ku Holokoso Digest mugoba nsonga era nga yabomba yavaamu mu ggwanga erya Uganda kati takyabeeramu. So kyannaku nnyo okubeera nti ofiiriddwa Muganda naye nga togenda kufuna na mukisa gukusobola kubeera nga omuziikako. Kuba tukimanyi bulungi nnyo nti Ibrahim Mukasa, One Lord Keys, Kakalaamu, Wisdom Kaye, abantu bangi nnyo naddala ba blog baba media personalities abava mu ggwanga erya Uganda. Actually ndowooza bafuna n'obutuuze oba sinakindi nga bagoba ku butuuze obweyo mu nsi eyo gye bali mu kubeera nga bawangaalira. So mawulire gannaku nnyo nnyini ddala okubeera nti ne Ibrahim Mukasa afiiriddwako mutowe amanyikiddwa nga Sharifu. Ebifaananyi bimusinza okulaba omwo nga Ibrahim Mukasa alina abaana ab'obuwala abo si baganda be wabula abo baana ba Ibrahim Mukasa abava mu ntumbwe ze. So n'omulala omulenzi ye Sharif eyafudde nera nga details ngenda kubanga nsobola okubeera nga nzikutuusaako olunaku olwaleero. Kyenda okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.